Actually bukyanga Chameleone awona oba bukyanga akomawoko mu Uganda. Juliet Zawedde abadde nga taddangako Uganda. Kakati nno bye ŋŋenda okubeera nga nkutuusaako, wali Chameleone amwaniriza munnange ate mu ssanyu eppitirivu ennyo esayidi eno, kw'ossa ne daddy wa Chameleone ne mami. Famire yonna munnange ebaddewo okumwaniriza omukyala munnange ate naggagga Juliet Zawedde. Bye ŋŋenda okubeera nga nkutuusaako ate nga ye mwana mulenzi munnange ate King Saha asoose funamuko wali ku byankattika nga tannava munnange ate Dubai. Winnie wa mami yabadde ku kamera, bannange beekoze ebintu eno bannange. Oh my God, Pamite Jaminati sinziza ku Jaminati Yugi, naye nno ŋŋenda kusaba ekintu kimu, osooke osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba, obeera ng'osubscribinze ate muzigo mwereere. Layikinga vidiyo, ekintu kitambwire ddala bulungi nnyo. Kakati nno kansooke nkutegeezeko nti nno Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate oba ne famire ye munnange, wali mami ne daddy baabadde nga baatuuse dda munnange wali okubeera nga baaniriza munnange ate omukyala Juliet Zawedde. Jjukira nti nno agenda kubeera nga celebratinga amazaalibwa ge munnange mu Uganda, era nga actually birthday egenda kubeerawo wali, egenda kubeera ku Nonivi esayidi eyo, era nga 19 July agenda kubeera nga celebratinga munnange ate amazaalibwa ge nakyala Juliet Zawedde, mukwano gwa Chameleone nfaafe. Chameleone avuddeyoko wali ku mukutu ogwa Facebook n'agamba nti nno emunyenye yange etuuse mu Uganda munnange wali nga musanyufu nnyo okukamulako obumazi okusinziira munnange wali Chameleone obubaka bw'atadde ku mukutu ogwa Facebook esayidi eyo. Kaakati nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako, nakyala abadde mu nnyonyi nga straight away ali munnange ate kubeera nga atuuka wali ku kisaawe Entebbe Airport mu Uganda, era nga wali nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako, Chameleone nga we mbadde nkunyonyola nti nabo babaddewo okubeera nga bamwaniriza. Kansooke nkuweekokko olabe embeera nga bw'ebadde awo mu katambi nga bali mwaniriza. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo. Nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo. Omukyala Juliet Zawedde munnange ate wali ne Dr. Jose Chameleone esayidi eyo. Katugende mu maaso wali ncekinzekokko ku muyimbi King Saha. Actually okutwaliza awamu show yabadde successful kubanga ndabyekokko ku butambi obw'enjawulo. Abadde ku lugendo lwe nga ali mu kwesettinga kudda Uganda, naye asoose munnange ate kufunakokko wali ku byokulya. Winnie wa mami yabadde munnange ate ku kamera ng'ali mukwata akatambi. Onalabire kabaka. You see me? See here. Man, I'm in a business lounge. I enjoy one party. Okay. Yeah, man. There's Sophie ladies and there's Sophie woman. Nga bw'ogezaako okulaba naye ku sayidi y'emu nako akatambi nako katredinze nnyo by the way ku mukutu ogwa TikTok. Babadde nga bali mukola challenge mu luyimba lwabwe olupya munnange ate olwa Daily Menu by the way esayidi eyo, naye nga bwe kityo nga bali mu kwekola munnange ate ebintu esayidi eyo, naye nga akatambi kano nako kabadde kakyagenda mu maaso munnange ate okutwedinga ng'ali mufuna munnange ate ku byenkatika nga bw'ogezaako okulaba. Waawo nkugambye babadde bambi nga bali mu goyingamu ate crazy mu katambi, era nga bw'ogezaako munnange ate okuwulira kw'ossa n'okulaba esayidi eyo. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala. Kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Nzikiriza nkomewoko mu maaso awo n'ebirala.